Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV nga bulijjo ate updates zetukuwa n'obango beera omu ku abo abasooka okubanga ozimanya abasooka okubanga omanya naddala mmwe abasubscribinga ate n'okwata n'ekkade aka notification kyokola kya mutawaana nnyo nyongera okwebaza sijja kuwa kwebaza mwebale kubanga mutambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kakati essaawa eno yennyini njagala obategeeza nti omusajja oyo gwolaba ku screen yo awo omusajja bamuyita Muhammad Muwanga Kivumbi. Omusajja omubaka mu parliament akiikirira Butambala County constituency eyo ey'e Butambala. Omusajja oyo ali ku kaadi eya National Unity Platform. Omusajja oyo era y'omu ku basajja abaava mu parliament nga beekandaze olw'embeera y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda omuli okubanja John Bosco Kibalama okubanja obwenkanya n'ebintu ebirala byonna nga bwe mubimanyi bwe baabibanja. Nga tukyali ku bigambo bya Nabbanja ndowooza nja kusooka nkuwe ku bigambo bya Nabbanja bino nyongera okujjukiza nga tukyali ku bigambo bya Nabbanja ebyokuba nti yagamba John Bosco Kibalama be bamuyina baamukwata olw'okuba nti yashootinga abasirikale yatta abasirikale mbwera baamukwatira ekakiri. Kati ate amannya ge yamentioning obulungi nti John Bosco Kibalama abasajja ne bagala okuleetawo embeera ya diversion nti ate yali ategeeza Kibalama Nkonge oli yali party president w'ekibiina ekya National Unity Platform alyoka obukulembeze abusikize Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga aliko olunaku olwaleero. Kakati John Bosco Kibalama John Damulira bakanatta n'abaana abalala bonna abaabuzibwawo gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Abantu bano bonna bangi tebamanyiddwako mayitire era nga obuzibu bwasinga okuva naddala ku ripooti eyasomebwa omusajja Major General David Muhoozi. Ripooti eyo bannayuganda gye baakubamu ebituli era nga tewali muntu n'omu yagikkiriza. Kati njagala okutegeeza omusajja wuuno Muhammad Muwanga Kivumbi ebintu atabitadde ku level ndala. Sooka owulire ebigambo bya Nabbanja kubanga bino ebigambo byo olina okubanga obyejjukanya. Sooka owulire ebigambo bya Nabbanja nsooke nkubulire Muhammad Muwanga Kivumbi kyakoze naye nga sinabanga kubanga nkutwalayo nja kusaba bwe tonaba kubanga osubscribing akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel yaffe eno okwate n'ekkade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Mu ngeri y'emu nja kusaba ogende mu bigambo by'olaba ebya bbulu mu description ya video eno mulimu ebigambo ebiriko Uganda 1. Nja kusaba omukutu ogwo nagwo sister channel yaffe mu kye bayita Red Zone Media Group. Nsaba omukutu ogwo nagwo okkirire wansi awo ogusubscribing ko baguyita Uganda 1 olwaleero nagwo gubeere nga gukuwa amawulire g'otalina kubanga omisinga. Sooka owulire ebigambo bya Nabbanja simanyi oba eddoboozi linaabakkiriya naye nja kusaba wonaabanga toliwulidde onanteerako comment oluvannyuma nkitereeze naye nga njagala owulirize ebigambo bya Nabbanja nzije nkubuulire Muhammad Muwanga Kivumbi akoze eki kino ababaka abalala kibadde tebannalowoozaako oba bannayuganda abalala. Sooka owulirize Nabbanja nkwongereyo. For example, if you can read, Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya, Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan? Omulabye Robin Nabbanja nga n'okusekaaseka kasimayiro kwegamba nga n'ebigambo abyogera mu mativu. Lisiti eyo olupapula olwolaba akutte lwe lupapula luli olwaliko abantu 18 abatamanyiddwako mayitire era nga ne John Bosco Kibalama kwali ku bantu 18. John Damulira kwali era mu mannya ge yamentioninga nti John Bosco Kibalama teyayogerako ku Kibalama Nkonge naye ate twalabye omusajja omu lwakafuuzi ng'agezaako okubikkirira nti Nabbanja yali ategeeza Kibalama Nkonge naye nga Nabbanja yennyini mu katambi ako kenkulaze yayogerera ddala John Bosco Kibalama era n'ateeka ne kasimayiro ku matama ng'akulaga Kibalama tumuyina. Kibalama ali mu kkomera twamukwata olw'okutta abasirikale. So kakati
njagala okutegeeza nti ensonga eno tennaba kubanga ekomaawo. Njagala okutegeeza gwali ku Red Zone TV bw'oba omaze okusubscribinga, njagala okutegeeza nti omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi oyo gw'olaba ku screen yo akiikirira abantu b'e Butambala, omu kubaakulirira oba abaakulemberamu okwekandagga okuva mu paalamenti okubeera nga bateeka paalamenti ku nninga okuleeta abantu abaabuzibwawo n'okuzza eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda. Muhammad Muwanga Kivumbi nga mu ngeri y'emu yakulira oba ye ssentebe wa kabondo k'ababaka ba paalamenti abava mu Buganda. Oyo atiisizza era ataddewo embeera, agambye nti ye agenda kunoonya bannayuganda mu mwegatteko atwala gavumenti ya Uganda mu kooti y'ensi yonna, International Criminal Court etuula mu ggwanga erya Netherlands mu kibuga Hague. Eyo y'ensonga gy'agenda zitwala azibuusiza kooti ya East Africa, azibuusiza African Union nti olw'ensonga bano tebalina kye bayinza kukola ku gavumenti nga zino. Naye yatusuubiza nti agenda mu kooti y'ensi yonna era bannayuganda bali wiringi omwegattako mu mbeera yonna gye musobola. Ye agambye agenda kutwala gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni mu kooti y'ensi yonna omusanga agwongere ku misango enkumu gavumenti eyo gyerina mu International Criminal Court. Agamba nti abawagizi 18 gavumenti beegamba nti baabuzibwawo tebamanyiddwako mayitire. Olwaleero nga batulimba mbu abamu baddukira Canada, twagala ICC eyambeko eyingire mu nsonga zino. Muhammad Muwanga Kivumbi bw'atyo bwe yagambye. Omusajja ono amanyiddwa nga Muhammad Muwanga Kivumbi agamba nti singa kizuulibwa nti abantu abo battibwa, ngera bannayuganda basinga obungi bwe bagamba nti abantu bano bateekwa okuba nga bafu, kyofuula nga gavumenti terina kyetugamba. Singa abantu abo bazuulibwa nga battibwa, kino nno gavumenti eba eyolekedde akabaate okusinziira ku Muhammad Muwanga Kivumbi. Era bino abyogedde ali mu nsisinkano gy'abaddemu n'abasirikale oba ne poliisi wamu ne bannamateeka abalwanirira enfuga egoberera amateeka mu ggwanga, ndowooza kye bayita rule of law, kye bayise symposium on rule of law and human rights, rule of law, human rights and policing. Olutuulo olwo lwabadde Kyaddondo mu kibuga Kampala. Bw'atyo Muhammad Muwanga Kivumbi bwe yatadde gavumenti ku nninga era ye n'ategeeza nti agenda bijja mu by'okubanja obubanja, agenda kubisussaawo ko ate abeere ng'atwala omusango guno mu ICC oba kooti y'ensi yonna etuule Hague mu ggwanga erya Netherlands wali ku lukalu lwa Bulaaya emanyiddwa nga International Criminal Court. Yagamba nti eyo gye bijja okuggwera gavumenti eno tejja kubalamu bantu magezi paka ng'etwaliddwa awo wennyini we balowooza nti emisango gino singa ginagattibwa ku misango giri already egiriyo, kubanga kigambibwa mbu gavumenti ya Museveni bwe yemu ku gavumenti ezisinga emisango emingi gye wegiri ku pending mu ICC mu International Criminal Court. Oba ndowooza y'ensonga lwaki tebaagala kuva ku buyinza, kubanga ICC singa ebakwatako mu ttaano emisango giringa 1,000 mulamba. So kati Muhammad Muwanga Kivumbi kwayagala okugatta ne guno embeera yonna wejjire ey'okugiwoza babeere nga bawere ennemba nagyo. Red Zone TV kuwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribe ku channel yaffe eno okwate kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna mu ngeri y'emu. Nja kukusaba ogende ku mukutu gwaffe ogumanyiddwa nga Uganda 1 nagwo okole ekintu kyekimu. Genda awo mu bigambo byentadde awo ngutaddewo mu description ya video eno guliko ekigambo nti Uganda 1 mu bigambo ebya bbulu kiri Uganda 1 256. Genda ogusubscribingeko nagwo mukutu gwegattira mu Red Zone Media Group era nagwo ojja kuba otambudde naffe mu mbeera yonna.